sirina buzibu na muganda wange Levikson chovola bambadde ensirise. I've been quiet. Na yet audio notes ezinkanga nezitisa tiso obulamu bwange. Bantisa tiso kunzita. Ostegera, I have those voice notes. Bwenzi releasing ensegenda kwewunya. Balokole banno bakutisa tisa. Banange. Oli omusajja wa amaanyi timu Levikson okwata ku Levikson nze sirina kikyamu kye nali nkoze Levikson nze okwata emmotoka nenji musigamu. I did not do anything wrong. Oba okitegeera it is ekirungi kyenkola kyekindetera ebizibu bino. Nina abavubuka bangi benzize mentoringa obulamu bwabwe nga bayamba ne bukyuka batuuka ne bakustabbinga abantu abandaba Faruku neddaka balamusiza mwena bakatwegatako amanya yenze Faruk wano wetuli tuli ku Christian Life Church eya Pastor Senyonga. Baga Pastor Senyonga ono yasinga akantu mu bapastor bonna wana akukuba nakujjawo. So wano wendi ndi n'omukulu Lanek president w'aba gospel artists. Nabadde ne Levikson nangamba kyo omukulu oyo alimba tetumulondangako. Omukulu oyo yampe emmotoka naye bwampe emmotoka ayogera ebigambo mutwalo. Buli wagenda Levikson namuwe emmotoka. Levikson namuwe emmotoka. Ate Levikson agamba ali low fit ye tayagala nnyo bintu bya kumulabisa. Ye agamba nti omukulu ono ayagala nnyo amataala. Kati Levikson nagambe emmotoka yo yiyo genda ne emmotoka yo ogiwe bakaye abasobola okukubamu amataala on a daily basis kuba ye kayagamba nze ne woyogera Kasamba nga njirina ali ready okumwogerera. So ndi naye Lanek president w'aba gospel artists. Yes. Amen. Atubuulire mukama wange nkulamusiza. Wow, nsanyusa okulaba Faruku. Banange nze nebaza mukama okusooka okusisinkana. Olunaku olumu nali njagala ompandikeko onteeke ku channel yo ne bangamba Lanek eyo level yoyo tonagituuka. Kakati nebaza mukama olwekyo. Nange nebaza mukama. Yes. Oyogedde ku kyokuwa kaye emmotoka nti anjogerere. Tuzoke tugende mpola Lanek eggwani. Yes. Lanek nze president w'abayimbi ba gospel bonna mu ggwanga lya Uganda. Aba Uganda. Yes. So kati Lanek tusoke tutandike ebintu bya Levikson bye bituleese wano. Tutandike Tande Replay concert eyali ku Cricket Oval Lugogo. Ekintu ekyo wakiyingiramu otya wali mutegesi wajjanga sponsor wajjanga muwagizi okugaba emmotoka okwo wonnaawo tutandikewo abantu bategeerewo because side ya Levikson nagifunye. Okay. Njagala nfune side. Levikson mukwano gwange from way back. And nali muyimbi wa gospel. Era abantu abasinga bamanyi nti omuntu yena aludde mu bulokole amanyi Afande Lanek. Nayimba oluyimba olugamba Yesu agamba jangu nga bw'oli but wide as siddogo. Nyimbye mu makanisa 738. So gali mu Uganda, actually Uganda ina makanisa gasukka mu millions and millions. Kakati Levikson yangamba Lanek ngenda kola concert Cricket Oval. Mabega kao yali ampitanga ku concerts ze naye nga concert etuuka oluusi nga siri mu ggwanga. Ne concert eno yagenda okutuuka eya Cricket Oval 28th November. 24th November yali 20 something November 24th November sola kwerabira lunaku olwo nze nali US nangamba Lanek concert yange 24th ne mugamba okay fine let me see oba nsobola okukyusa air ticket yange nkomewo at least a week before kakati nenkyusa air ticket yange nenkomawo 1 week before kakati jukira nti bwoba otambula oluusi tosobola tambula na hard cash oyinazi wayaringa ku kisaawe bakugamba olage buli kyolina mu nsawo and all that kati wokwata liquid cash nga mungi your question kati nasalawo okukola is to wire my money back to Uganda bwena tuuke Uganda neninda sente mwali mu weekend ate jukira sente transfer etwala 3 to 4 working days. Challenge yaliwo is sente nezijja nga zino okutuuka after concert ya Levikson. Kakati Levikson ngampise obviously nze buli concert jembadde ngenda ko Comedy Store Alex Muhanja manyi very well Jose Chameleon Balama manyi very well bwemba ngenda ku concert nze ntula ku table oba ya kakadde oba ya million 2 nze mbera ku ki mbera ku table. Kakati munnange ne mugamba how much is your table nanga matebo ya million 2 ne mugamba njazi kuwa
kakati atuuka ku show nangamba Lanek come ne mugamba ha sente tezinabakola ki kutuuka sagala banja nangamba no Lanek come mwaliwo before we came nkusaamu ekitiibwa jango beerewo kuki nalinga agamba nti mwaba mu inspired. Exactly. Yachogera ne ku stage, achogede actually eno social media ya mani because he has spoken it. Agamanti I honor all those who came before me. Obochitegera banamaganda banachibuka balanek na balala. Mubadde mufuna video clips you know he keeps on saying that. Now challenge eyaliwo is bwetwatuuka ku concert Cricket Oval Lugogo. Natuka nga bukyali nga bacha sound checking nga Steve Jean wali you know bakola sound and everything ne tusaba nako twafukamirawo ne tutandika okusaba ne tugamba Mukama leta abantu concert eno Levi aleme kuswala because teri muyimbi wa gospel yali yesimbye mu Cricket Oval obochitegera era week emu eyo je nakomawo okuva America natunulanga nga wekanga billboard kubo nga kuliko tande replay omusajja yali buli wamu nentandika okulaba nga gospel music arrive nze kumulembe gwo exactly because ebyo fe byatulemo kola obochitegera kati bwe twatuuka ku show Levi nayimba natunula mabega nga Prince Nika Kai CEO wa Federation yali USA. Yes, nangamba Lanek concert erieti eyo nenkwata ebifaananyi ne mukubira. Kati jukira camera kati esimu ngeno tosobola mala ya abantu bonna mu cricket chi over. Wena kuba angeno ochuso kube angeno ochuso kube ne angeno. That is how successful that concert was. Okay. Obochitegera. Kakati mba ntudde bwenti nempulira edobozi ngalingamba siga emotoka Levikson jabadde avuga lwaki ngambye jabadde avuga nina mukwano gwange bamuyita Ambassador Tone Ambassador Tone bwe nali USA yangamba Lanek mbadde nsaba ku convertible yeyo njira nkola ki nvugavugamu ne mugamba gende wakokole ki oginone bwe yatuuke wakane bajimuwa na beerawo ng'agivuga olunaku lumu n'agenda ku church bwe agenda ku church ewa Pastor Bujingo nasangayo Levikson nga yomu ku bayimbi abazze okuyimba that Sunday. Levikson namugamba nina abagenyi bange lwaki togamba Lanek ampe ku motoka eyo ntima abagenyi bange muki mu motoka munanga Ambassador Tone nsindikire ekifaananyi nga Levikson anyumidde mu motoka ng'omanyi enviirize ng'agikutte bwati nga wow ng'olabira ddala superstar olabira ddala celebrity kakati dobozi ngalijja emmotoka eyo Levi gyabadde avuga jimuwe tuli ku concert ntudde ku table oba kitegeera kakati ntudde ku table pulire dobozi kakati fe mu balokole tulina ekintu kye bayita okusiga n'okukungula kati nengamba enensigo nga y'amaanyi because emmotoka si ekintu ekiri awo oba nti munnyo nti buli nnyumba erina oba okitegeera nempulira obuzito nengamba Mr. Peter lyantudde okumpi nemugamba Mr. Peter mpaayo million emu Mr. Peter nangamba Lanek sitambudde na sente. Mr. Peter is a billionaire buli lwagenda abantu wonna abeeramu waakiri ne million 5 oba okitegeera kakati nengamba mukwano gwange omulala bamita Ivan Whites ekitone nnyo abeera n'emitwalo nga 5 nemugamba Ivan mpa million nangamba tayina nemugamba Ivan oyina meka nangamba Lanek sirina nemugamba mpa emitwalo 10 munnange kwolwo nga abagagga bonna abaneetoolodde tebaalina ki tebaalina sente nempulira eddoboozi nga likomawo siga emmotoka emirembe ne jimbula nentandika okutuyana oba okitegeera nasituka nentandika okutambula nga bwe mpita mu bantu ngenda kuki ku stage neŋŋamba kati jjukira ne bw'obeera mu church abasumba baffe tomala gava eno mu congregation n'olinya ekituuti because balina security oyinza obatuusako obukyamu oba okitegeera kakati bwe tudda ku muganda waffe Levikson mwenna mumanyi Steve Jean bannange Fenon mugimanyi Fenon babeera ne security right from the stage wetandikira around it like this nga bakuuma munnange nayita ku musirikale ng'alinga ali blinded nga tandaba wegayirira babawunsa bakuyamba ogende ku stage n'okola boti omukono
Levikson tondaba. Levikson n'agamba oyo mumanyi kuja. Kakati sibwe kyali. Kakati inze kintu kimu kyentegedde olwaleero is nze nakula manyi abalokole tebalimba. Temulimba. Okitegeera nakula manyi omulokole tasobola kukyusa kintu akyogera nga a spade is a spade. Oba okitegeera but olwaleero olwentandise okulaba ebintu ebibeerawo mu balokole neneewuunya. Abantu beefuula abantu bannanfuusi. Oba okitegeera sigamba nti Levi munanfuusi oba Levi nti yeefudde but nkulaga examples ez'abantu b'enzize ndaba nga actually Bible egamba nti misege naye jambadde ebyoya by'endiga ntuuka bwe nti nyambuka stage askari waali security weeri bonna. If you look at that footage properly olaba nga Levikson yali ayimba bwati n'akyuka waliwo ekyamugamba akyuke because by all means omuntu ayimirira nga atunudde eno tosobola manya nti waliwo ajja behind you. Yawulira ekintu kati aba akyuka bwati nga nange omukono ngwanjudde bwenti. I want you to look for that footage. Bwe nyanjula omukono bwenti Levi teyambuuza nti Laneko yagala ki, Laneko genda kwogera ki. Yampa buwiki microphone. Bwe yampa microphone nendio kansige motoka ebigambo byange mwabiwulira nagambe ensi gospel music ekintu kyonna ekifaanana bwe kiti nina kisupportinga sirina kirwanyisa. I have to support Levikson olwokuba gospel music ayina wakoze ki watuuse. Message eyo yali egenda eri abayimbi ba gospel bonna, yali egenda eri abasumba, yali egenda eri abakristaayo. Because okimanyi bulungi nnyo Farouk abayimbi ba gospel bakola ebivulu abantu ne batabijjamu ne tuyimbira obutebe struggles ezo tuzibaddemu bannamaganda bannakibuuka bokudi ba Judith babirye. Oba okitegeera kati nga twetaaga okulabawo enjawulo kati Levikson atuuse, he has arrived. Oba okitegeera ng'omulokole Katonda ngambye siga. Oba okitegeera nenkwata ensigo. Omuwa motoka ki? Mercedes Benz convertible SLK UAX eye motoka by then ye yali motoka eye bay generali nina mu lujja lwange eye motoka ye motoka generali nsingo kwagala nga jenvuganga ngenda ku beach jenvuganga nyambadde shorts zanga and stuff. It was my favorite vehicle. Wamuwa ngojja ku mutima gwo oba wamuwa kufuna mataala ga ku stage kati kankunyonyole kuba yagamba olina okubanga wali oyagala ki wali otagetinga kamera zikubemu okole ki oyitire ku gundi ye kakati kankubulire mat yawa kimugamba n'omugamba mukama wange Farouk kankubulire kino era njagala kino kitegeere nti before Levikson's concert erinnya lya Laneko already lyali livuga mu comedy store. Erinnya lya Laneko lyali livuga mu ba media personnels. Erinnya lya Laneko nga nebo wandika mu Google ngereta. Oba okitegeera kakati tosobola kera ku macha n'ogamba nti millionaire anoonya butaala bwemba nali njagala obutaala nsobola okukola kye bayita press conference nempita ba bloggers nempita ba media personnels nemba sasula ne batuulawo ne mbagamba njagala kwogera kino eri eggwanga. So many people have done that. Oba okitegeera I could have done that, I could afford it. Obe motoka je nali nsiga nali nsobola ogikwata nengamba media mumugikozese kyonna kye mwagala nze njagala butaala. Oba okitegeera but nali ngondera eddoboozi erya Katonda nga wenkunyonyodde mu balokole tulina kye tuyita okusiga era buli lwe tusiga tukungula. Tulabye ba Robert Kayanja nga basiga, tulabye ba Pastor Jackson Senyonga nga basiga, tulabye ba Pastor Namutebi asize mmotoka nga bibiri. Kati buli lw'otuula wansi w'abasajja bwe batyo n'agamba nti nasiga nga bolaba okusiga kwa bulijjo osiga ebijanjalo kungula ki bijanjalo bosiga gundi bosiga kasooli ate tosobola kungula bijanjalo mbuwa mugamba Levikson kyonkoledde kino sekirabangako kino kye nali neegomba okukola onkubyemu amataala mu butuufu amataala gano gompadde sigafunangako kakati kankunyonyole kino muganda wange
njagala nnyo omuntu bw'aba agambye nti Laneka alina kyayogedde mpa voice recording mpa screenshot oba mpa video omulembe gwe tuliko gwa social media kamera ziri buli wamu eyo concert njagala okugamba nti buli media house yaliwo okitegeera ba bloggers bonna baliwo actually nange nagezako ku stopping aba bloggers abamu ngambira babitambula ku Facebook ne magamba bannanga abooluganda stop nakubira ne Levikson esimu ne mugamba Levikson gamba abantu baleme kumpostinga for my own personal protection kubanga oba weewala ababbi oba weewala abantu ba opportunists okujja joli ne mugamba nyamba nangamba Lanek this is out of hand kyewankoledde ensi yonna yakirabye abantu nsisinkana abantu in day to day life ne bagamba nakubuza afande jebaleko nomugamba kale nagamba nomugamba have we met before nagamba no twaliyo ku concert ya Levi ng'omusiga muki emmotoka ne mugamba hey thank you for supporting gospel music kakati Lanek kyenjagala okutegeera lwaki buli wobadde ogenda oyogerera Levikson okitegeera yes obadde oyogerera Levikson buli wogenda namuwe emmotoka newabera mbayimbi woti wobera mbayimbi nobagamba what are you talking about oh my god Levikson namukola ki olaba mpa Levikson emmotoka kati who are you biki ebintu ng'ebyo ebibadde byebisinze okuluma omusajja n'agamba okozesa erinnya lye buli wogenda newobera ku TV ku show yo newoberawa oyogerera omusajja nti wamuwe emmotoka why ekyo sikikolanga nako I am being honest to you yeah but mubalokole ngawe nkugambye tuina okusiga n'okukungula gwe asize owache bayita obujulizi ti mukama yebazibwe nebaza mukama nasize ensigo ey'emmotoka ekibina ne kikuba enduulu oba okitegeera nga n'oyo gwosizeemu because it is two way gwasiga osuubira okukungula naawe gwe basizeemu n'ofuna ekyo ekirabo bwe nkusigamu eno iPhone 11 gwe agifunye ofuna omukisa okitegeera nange asize nzikiriza mukama nti waliwo enzigi zagenda okugulawo nfune ki omukisa oba okitegeera kakati Bible egamba nti we shall overcome the devil by the power of the testimony Laneka okutuuka wano nyambiddwa abantu nze nsuziddwa omuvubuka bamita Abikawo ali Bulaaya yansuza oba okitegeera nina abantu abamentorinze Jamil Sechanzi Pastor Semambo bamentorinze okunfuula kyendi olwaleero I am not self-made I've been made by people oba kitegeera kyengeza kukunyonyola nze mbaddeko mu bulamu nga n'engato gye nyambala si yange empale gye nyambala si yange my life is a testimony naye abantu abo bonna abazze nga bacontributing akantu akatonotono mu bulamu bwange paka n'olwaleero mboogerako inze ku kifaananyi kyange kya WhatsApp nsobola okuteekako ekifaananyi nga ndi mu nnyonyi nsobola okuteekako ekifaananyi nga ndi mu hoteli ey'ebbeeyi mpozi oba nga ndi mu ngoye ez'akabi but the reason lwaki nina ekifaananyi ekya Jamil Sechanzi ye musajja eyakyusa obulamu bwange I honor and respect him Abannayuganda ekisinga otutta kwerabira abantu abatubeereddewo mu bulamu sigamba nti mbeereddewo Levikson no oba okitegeera but sirabangayo omuntu yenna Yesu gwe yakolera ekyamagero nga Lazaro gwe yazuukiza agamba nti Yesu mpulira abasumba babulira enjiri ba Benihini ba Pastor Senyonga babulira enjiri nti wanzijjayo emagombe ndi mulamu nzizaayo omukazi yalina ekikulukuto taddangako maaso ga Yesu n'amugamba nti ki nzizaayo komyawo ekikulukuto mu bulamu waliwo omubbi eyali ku musalaba yagamba nti bw'obaddala oli mwana wa Katonda bw'otuuka mu ggulu nzijjukira oli omulanaga gw'oleekana biki Yesu n'amugamba ku lunaku olwaleero ojja kubeera nange in paradise oyo yandigambye Yesu mugulu nkoyeyo mpulira abasumba babulira enjiri nti wali omubbi eyakola ki tabyagala ebyo kankunyonyole kino ensigo eyogera
ensige kola ki eyogera Jamil Sechanzi yampe motoka Mercedes Benz C200 njirina mu lujja lwange but buli wenyingire motoka eyo wenti pulire dobozi Jamil Sechanzi buli wenjivuga pulire dobozi Jamil Sechanzi niwe mbanji tunuddeko obutunuzi Jamil Sechanzi kakati Levikson ayinza okubanga enensige ebadde eyogera etya nga bwatuuka mu traffic jam serebu eye motoka gye bakuwa oba okitegeera kati ng'awulira maybe kimunafuyanga ye celebrity oba okitegeera kakati nga bwagenda aba mu supermarket kola shopping yeyo gye bakuwa okay nkati nga ye ayagala maybe buli kyalina mu bulamu bwe nga yakyekoledde oba okitegeera kati abantu nze ndabye comments ezimu ku Facebook webalejjizaayo oba okitegeera abantu omukono guno wegugaba guno tegulina kola ki kumanya oba okitegeera that is right but ensigo Yesu yawonya abantu betutamanyi muwendo naye be yawonyanga mu maaso g'abantu abo betukyayogerako lwaki because abawandika Bible baali bajulizi bakirabako point yango kitegedde waliwo ebyamagero Yesu bye yakola that the world does not know naye ebyamagero bye tulabako bwe tuti oba bye tuwulira byebyo byakoze Pastor Ssenyonga bw'asabira omuntu naawona ekyo tetukimanyi era tetujja kimanya alina mwogerera nti nakuwonya buliriza ekyo tetujja kimanya naye oli afunidde ekyamagero ku kituuti ng'ensi yonna eraba nga kamera weziri tugamba nti Big Ben yali muzibe w'amaaso nga tumumanyi ku kyalo naye Pastor Ssenyonga we yamusabira Big Ben yakola ki yawona oba okitegeera so the problem of ensigo eno maybe yali nti najisiga ng'ensi yonna ekola ki eraba you cannot control ne bw'oba oyagala nnyo ani ayita bannamawulire kuba mbagamba nti gundi Levita ayitangako ku bannamawulire gwe yagira bannamawulire bajje ngingo waaye emmotoka no kati kino kyenkunyonyola kyemmanyi Levikson yayita bannamawulire ng'ayagala kyenamuwa in public kiddeyo mu public that is why ne bino byonna oli mu biraba nga bikola ki nga bitambula nga bigenda mu maaso era waliwo ebintu bigamba nti Laneeko oyo sibe president wange era wembadde ngenda tugendeyo kati direct ekituufu kiri nti bagamba oli dictator tebakulondangako mwali mu meeting awo gwe Wisdom ne Levi yaliwo ne baani ne mulemererwa okulonda omuntu n'ovaayo n'ogamba nze president wa mokuva novaleo ne bakuwa emyezi mukaaga jaggwako noyisa audio n'ogamba sivaako wayita audio eyo wow kakati njagala okunyonyola kino simanyi oba kaadi yange ntambudde nayo maybe njireseeyo but njagala kulaga wano something twagala ensonga zino abantu bazikole ki bazitegeere ebintu byogamba nti toli mukulembeze ndabye ne ba Edwin Lutayo bamanyi bani aba new chapter new chapter be bani babeera South Africa eyo baana balokole bayimbi bagamba nawe tebakumanyi nga president bagala mulonde abagamba tebamanyi then that means bakalokoka okitegeera that means bakalokoka kadi ngenda gikwata njikufunire njikuwe ne bogenda ku Google no wandika Kafandelanek ereta music wange oba okitegeera no bayinza okuba bakumanyi ng'omuyimbi but tebakumanyi nga president w'aba gospel artists okay fine kale kino kankinyonyole ekya okunonda nakeera ku makya tulina group zaffe zetubeeramu eza WhatsApp ez'abayimbi bagita gospel heartbeat mbandi ku gospel heartbeat bwete ekiwandiko ne kijja nti twagala abakulembeze abapya abakulembera federation kakati bulijjo nali njagala nkulembera abayimbi because ntambuddeko I've been to the US, I've been to Canada, I've been to Schengen, mbadeke South Africa, mbadeke Dubai, ensinjiraba, mbadeke Kenya. I see the world. Mbademu US, mbademu 24 states. Nga neku staya Michael Jackson, tusewe Hollywood, ntuse neku Statue of Liberty, ne Washington. DC na wonkozechi ntusewo kakati ndabye I see how the world is moving at a high speed ndrabinze ko shoulders n'abayimbi abali international nga njagala industry yaffe nayo tugiyimuse
nasaba Katonda nenga Mukama mpayo hit song era abandaba mona bampulira nze siinayo luyimba lwali lufuseko hit. What is a hit song? Yesu beera nange Wipolo. What is a hit song? Komaweka. What is a hit song? Tande Replay. What's a hit song? Chiki Bombe. Nasaba Katonda nga nkyayimba mpayo hit song. Bobera ne hit song obera ne dobozi. Reason lwaki nina challenges zino olwalero is because Levikson is a star. He's a superstar. Aine dobozi bamuwulira. Oba kitegeera kakati Lanek is a nobody. Oba kitegeera ogenda kuvaayo otya oyogere eri abasumba oyogere eri abalokole obagambe bannange muwagira abayimbi ba gospel. It was impossible because I was a nobody. Kati eno chance ejja jukira nkugambe nti sirina hit song. Okitegeera dakika bbiri sirina position ojo oyogera ngani okitegeera Faruku kakati nkera kumachanga bagamba nti you can be president waba artist the opportunity weri nenkola video nga nsaba abaana abayimbi obululu nembaga bannange nsaba obululu mu nyambe nfuke ki president kakati nze nkubulira nti tuina kiri ekyokusiga n'okukungula ebimu ku makungula gena kungula olw'okusiga emmotoka is support from the artists aba gospel bagamba omuntu asobola okusiga emmotoka tumuwe ayinamu ettooke asobola okubaako wakola ki watutuusa abayimbi aba gospel bwe babadde balwala wuliriza abayimbi aba gospel bwe babadde balwala mbadde nkwata y'akasente ne ngamba nti I have mitwalo nga 10 oba 2 naye bayimbi bannaffe namwe mu contributing eko tuyambe munnaffe. That's the way it's been. Mbadde nga raising anga support okusupporting abachi bayimbi bannaffe abayina ebizibu and all the stuff. Kakati mu meeting eyo mwe nalondebwa twali ku National Theatre tutuukawo bwe tuti abayimbi ba gospel abasinga nga tebazze lwaki tebajja abayimbi over the years bakoye ebintu bya meeting they always meet and meet no action okitegeera bakoye ebigambo abayimbi babayita bonna babasindikira text message goloza kati nze namanya ntya nafuna text message nenfuna ne WhatsApp message come to National Theatre voting new cabinet nange nengenda bwe natuukawo nasangawo Ivodras nensangawo ne muganda wange Wisdom Kaye nembagamba you know what most of my time ndoza mulabye wallet yange nze sibera na cash mbera ne cards oba mobile money kusimu mobile money tekwali kadi zange nga wali ATM Wisdom ne mugamba sirina sente za registration nangamba Lanek kankusasulire Wisdom nansasulira registration bansasulira registration nengena nene simbawo era nze kasita nayimirira bwenti teri yanyimirirako Levikson yaliwo oyo niwe Jovana yagala obera president naye yaliwo Ivodras yagala obera president naye yaliwo and many other people era basanyukana nnyo because we have those videos footage tumulina ebigambe bambu bakuwa myezi mukago okwate munga webetereza twakola interim nze nkugambye abalokole balimba nkuze nga kuva buto paka olwalero entuse manyi kintu kimu abalokole bakola ki tebalimba naye olwalero nkugambye ntegede nti abalokole bakola ki balimba bazibu okitegeera kakati abeeyita abalokole bazibu let me make that right abeeyita kakati tutuuka nga bagamba nti interim committee enekole 6 months ekyo sobola kiwakana that's true bwe twatuuka ku 6 months ne bagamba naye ebintu Lanek byazaakola ne kiki fenna fenga committee katwongereyo emyaka ki ebiri asobola okugusa ki because they loved my vibrancy okitegeera bwe tugenda mu restaurant nze nsasula bill ya meeting ya committee okitegeera because Katonda ampadde omukisa God said I've blessed you so you can be a blessing okitegeera inze my whole life ekintu kimu kye nayiga kye na masteringa kusiga busizi nsigo to cut the whole story short kunyonyola kino muganda wange ne bampa emyaka 2 ne identity card Faruku njirina sina printer wakanti nsobola ku printing ebintu byange benyini bebaji printing olwalero the same committee olwokuba mulimu abantu abagenda nga balabanga erinnya lya Lanek lipikinze abasumba gwe basaamu ekitiibwa gwe bayita kiki bonna batandise okugolokoka jendi tulina abantu abamu abali mu leadership nga balina amakanisa mwe bava amalala okitegeera but olwokuba nti Lanek ava wa Pastor Jackson Senyonga nga nekyo kibatta so Levikson byagamba nti tebakulondangako alimba ekyo alimba because naye yaliwo tuine ebifananyi obiraba ebifananyi obiraba oyo yani oyo ate yani
ye Levickson. Levickson. Oyo Levickson. So Levickson alimba. Echo nja kubulira mazima Levickson alimba era alokoke. Alokoke. Kakati muganda wange omutasobola kera nakwata benzi nagiwaayo. Ffe basajja olaba bakuwa kagaali kayero. N'olwana nako n'ogamba nzi akagali kayero sikazaayo. Naye omusajja nakwata benzi n'agizaayo looza tewaliwo ensonga wakati wammwe endala zino ffe ze tutamanyi. Echo sirina kyensobola gamba. Akamuyina entalo zamu. Nze sirina nti nakwana mukazi wa Levickson ekyo tekiriyo. Sirina nti nze ne Levickson twali tulwanyeko. Nkunyonyodde oli mukwano gwange. Videos tuzirina nga tuzanya FIFA. Ku page yange kwebiri nga tuzanya FIFA mukwano gwange ewuwe manyiwo Oluganda abana ba kintu kye kibatabula. Kakati ekitutabula maybe buuza ye maybe aine ensonga ze. But me personally sirina buzibu na muganda wange Levickson. Chovola bambadde ensirisi. I've been quiet. Naye audio notes ezinkanga nezitisa tiso obulamu bwange. Bantisa tiso kunzita. Ostegera, I have those voice notes. Bwenzi releasing ensegenda kwewunya. Balokole banno bakutisa tisa. Banange. Oli omusajja wa maanyi timu Levickson okwata ku Levickson. Nze sirina kikyamu kye nali nkoze Levickson. Nze okwata emmotoka nenji musigamu. I did not do anything wrong. Oba okitegera, it is ekirungi kyenkola kyekindeetera ebizibu bino. Nina abavubuka bangi benzize mentoringa obulamu bwabwe nga bayamba ne bukyuka. Batuka ne bakustabbinga abantu abandaba Faruku nedda kantandikire kugwe Faruku oteko kuboyina abantu boyambye maybe omusuziza maybe omwambaza ku ngato maybe there is something naye wakikolera yali takirina okitegeera abantu abo tuddenga be bakuyimirira ne bakuvuma Faruku kimenya everybody andaba esaawe eno kubukedde TV oba wantu wonna bamanyi the pain of helping. Walwa katabo ke nasoma kagamba nti when helping hurts okuyamba wekuluma. Oh boy. Kati ulira wagamba nti omusajja ono upcoming amaze okufuuka established artist. Yes. Kati ate aleeta amazalawo. Omusajja ne kimuluma n'agamba wamusanga ddala upcoming okumuwa emmotoka yali upcoming. No. Nze Levickson was an upcoming artist. Okitegeera. Upcoming kigambo kiri broad. Okitegeera kakati ye okuba nti olwaleero avuga Alphard ayina n'emmotoka endala eziri mu lujalwe okitegeera n'atandika okulaba nga bambi Benz gye namuwa tekyakwalifyinga kubeera mu lujalwe n'agiza it is not a crime okitegeera agizizza that is okay nange bwagikomezaawo ku nsulo nange nenjikwata nenjiwoyo yennyini azagivuga because gundi namulaba avuga bwati ng'akkirira wano wa Pastor Jackson ng'akkirira bwati ng'agireeta kati bwe namulabye ng'agireeta era naye n'alabika ng'aginyumiddemu. Omusajja ali hape yankubira ku sawa nga 5 ez'ekiro nangamba omaye kiriwo nafunye benzi kye kiriwo oliwa ne mugamba yo budenga bugenzi wow so bwe yajja ng'agivuga era naye n'alabika bulungi nga Levickson bwe yali alabise luli kati nange ne mugamba emmotoka yiyo kola ki nateke nga tumaliriza kigambibwa nti abasumba gwoli wa Ssenyonga omwegaana kakati ngamba ensi yonna ng'eraba amanya n'eddoboozi mpitibwa President Lanek nganze president w'abayimbi baki gospel mu Federation of Gospel Artists Uganda okitegeera nze ndi member era nsabira wa Pastor Jackson Ssenyonga ku Christian Life Church ewaise Lanek tumalirize Bujingo Bujingo gundi akolagana nnyo ne Bujingo Levickson gwokolagana nnyo ne Ssenyonga mbu mwakwata gwokolera wano ku top siwe nkolera olinawo show ku TV kuba kuweereza mukama tukulaba kati ulira point yange kyogerako kino it's the biggest show in the gospel music industry. That is true mwakwata music wa Levickson ne mumujja mu system ya top media mujita top media top media yonna Levickson music weta playing
ku mpewo zammwe kugundi yebwe kiri kakati no kati omuntu yenna alaba akube essimu a requesting oluyimba lwa Levikson maybe tebalu requestinga ngoli oku requestinga Chikibombe ngoli oku requestinga Chikibombe agamba can requesting omusayi oba can requesting oluyimba olunziza oba olwogera ku kintu kirala yeah true boya abasumba mbu mentalo zammwe zirimu abasumba ono Ssenyonga akuba bujingo katate bujingo wani wa Levikson goli wa Ssenyonga zentalo ze mulimu kakati kyemanyi ku musumba wange ekintu kyonna ekikwatagana ne bannabbi ab'obulimba oba abasumba bonna ababuulira ekintu kyonna ekitali ku mulamwa gwa Kristo okitegeera takikiririzaamu era akirwanyisa reason being bwatakirwanyise yenga Pastor Jackson Ssenyonga fe abaana bakula oba mutabani we Joshua Ssenyonga ajja kutuuka akaseera nga bannabbi ab'obulimba bayitiridde obungi mu ggwanga okitegeera nga omwana amaanyi galina matono okitegeera that is it so kyaliko ayagala balwana ayagala baveewo bannabbi ab'obulimba tumalirize LANEC is bigger than Federation of Gospel Artists Uganda. Even without Federation of Gospel Artists Uganda, LANEC can still lead gospel artists. Yeah. If they feel tebanjagala mu Federation of Gospel Artists Uganda. Butoina hit song obakulembera kuki? Kakati Levi bwaba tayagala mu kulembera agende. Bugembe bwaba tayagala mu kulembera agende. Omuyimbi yenna bwaba tayagala mu kulembera akole ki agende abagalo bakulembera nga ba believingira mu kwolesebwa vision omwaka gugwako ngolabye concert ya Levikson ne Bugembe kakati fe twagala omwaka gugweko nga bolaba aba Misiri nti olaba Gundi Waikibenda olaba Chameleone olaba Jostede olaba Ziza Bafana olaba Comedy Stone Alex Muhanja na chakozeyo obo kitegera ngolaba ebintu ebyenjawulo throughout the month throughout the year ekyo kye twagala okulaba mu gospel music industry so kyokuzayo emmoroka gwe emmoroka gigaba omuntu okuddiza emmoroka tagiwa mochi wawulira otya mu I was heartbroken yeah ndakubulira mazima because bwosiga ensigo ate togenda ate nogikola ki nojijayo jirinda nekola ki nemera nebala ebibala and so forth nekuwa nensiga endala zosobola okusiga awantu awalala oba kitegeera so yo kujiza it really broke my heart chiringo omwana okera ku graduation day nga wamuwerera from primary natuka ku graduation day nagamba toyina kye wali okoze ki that happens osuzizo omuntu mwaka mulambo lokuba yazimbye flat nalaba nga toyina kye wali omukoledde mu bulamu okitegeera tubirabye that is the life we live in but abantu balina okuyiga ekintu kimu okubeera grateful oba okitegeera siina lutalo na Levikson moroka agiziza nange njikutte njiwaddani Wisdom Kaye Levikson omwamagezi ki Levikson agende maaso ng'aweereza Mukama wayi yagambye katonda tali anguzi moroka eyo nagizizaayo naye katonda jatulaga amazima lwaki kugwe naye ani mukyamu mu industry no kakati nze nkunyonyodde siina lutalo na Levikson era siriba na lutalo na Levikson bwaba alina obutakkaanya mu nsonga ezimu nange oba okitegeera tekijjaawo nti muganda wange oba nti mukwano gwange oba okitegeera yes ebyo bibaawo ab'eŋŋanda bagamba batya mu Luganda beekuba then ne bamala ne bakola ki yes bw'osanga abaagalana nga balwana toteekayo kikyo because tomorrow go jobera ashamed enkya don't be surprised kundaba ne Levi nga tubonga nga tuseka kaye ali atya Wisdom Kaye talina buzibu Wisdom Kaye is my vice president bwe moroka ebiwandiiko byayo bibuzaabuza mbu nannyini we yafa simanyi yali mu Nigeria simanyi bekiga kiri kitya singa essaawa ezino omu ku bo ali mu kkomera because nawe ekintu kyolaba nga naawe it's just created
oba okitegeera no kakati bajje banzijeko n'essimu because teriko biwandiiko bwe nkwate n'essimu nenjikuwa negamba nti Farouk kwate n'essimu God bless you. Ate ofaayo ki teri azze kulondola kati myaka 2 waliwo yali amugambye azzeeyo Morocco baki baddeko emiswiba no tweyanza nyola neke nja kuba nkunoonyako naye Faruku nze mpereddwa omukisa nzaani Faruku gwakwata interview Faruku Big Ben otukere twanoonya Faruku atuwandikeko story ne batugamba okufuna Faruku olina okuba n'obukadde 5 olina okuba na kombo yekwerekera naye olaba anoonya mawulire galiko training naye Faruku olaba ebintu bino we biri mu kuntunda it's making me famous ate anyway kale chikolera anyway nja kunoonyako ku music waba gondi waba gospel artists lwaki aba artists bo tebakola ki teba movinga tumanyi Olikini tumanyi Copy Bly Bugembe Levikson we tukomaawo no kakati tuina media stations topic eyo kunoonyako kale mugana tweyanza nnyo tweyanzege wetu badde mugana wange Daneke ng'atema ensonga nga Levikson ye bwalowooza ku kyemmotoka emmotoka yajemuwa naye ate Levikson n'agamba emmotoka yo yiyo so ensonga bwe zito bwe zibadde tetwagala gattamu oba kutoolamu Levikson yayogedde ebibye nono ayogedde ebibye kaye tetujja munoonya ye ali bibye ali twamukoowa ali mu masanyu ge katumuleke avuga emmotoka ye bagimuwadde ne kaadi yalina so kati asula mu nsuleka ye tweyanza nnyo tweyanze mwebale nnyo mwebale ddala